Hello everyone, how are you? Nze Nnaalongo Nalubale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe e Bugaba mu bizinga by'e Ssese. Mugyebaliko bassebo ne bannyabo, mbalamusaako Bassaalongo ne Bannaalongo, mbalamukize abacwezi n'abacwezikati, Abanyoro n'Abanyolokati nywena, mugamba mutookwo, muli kulungi, mulembe makuwa, mwajinyala. Habari? Habari watu wetu, mko vizuri vipi? Ni vyema sana. Na sisi tuko hapa, tuko vizuri, tuko hapa kwa Victoria. Tunatuma salamu zetu kwenyu. Kugambye tujja kulwogira ate kaakati mulaba ffe tuli mu nnyanja wakati, kati eno erudda tulinayo Tanzania, eno erudda tulinayo Kenya, kati kirabika tuli mu Uganda naye nga tuli awo mu nnyanja wakati. Kaakati tutuuse leero n'omulamwa gwaffe ogw'eddogo. Eddogo addaye eddogo likutte wansi ne waggulu, eddogojjo waliwo amanyi oddiyita eddogoti. Kaakati eddogo omanyi otya nti oli muloge? Omuntu nga muloge asooka n'abaako entegeera gy'ategeeramu ebintu naye nga yeewuunyisa eri abo b'abeera nabo. Kwegamba bw'amala okubeera bw'atyo, eddogo bwe liba nga bbi atandika okulaba nga by'akola tebitereera, by'akola tebigguka, atandika okusiraana, atandika okuyombayomba, afuna ebibeerabeera, obukyayi, obusungu, obutali bwa nsonga, obuteeguya. Kwegamba omuntu ng'aliko eddogo abeera influenced, ng'olaba nti judgment ye eri ebintu ebisinga obungi eri influenced. Eddogo bwe lityo bwe likola ki? Bwe libeera. Eddogo lireetera omuntu okuba ng'anyigirizibwa ye ng'omuntu. Eryo ly'eddogo eritambulira mu bulamu buno obwa bulijjo. Naye eriyo eddogo erirwaza. Obulwadde nga buloge bulozi, bwe babunoonya abasawo tebabulaba, tebulabika. Basobola okubunoonya ne bubulira ddala. Era obulwadde obwo busobola okutambulira mu famire okusinziira ku ani yabuloga na butya bwe yabukola ki? Bwe yabuloga. Kubanga oli bw'aba akuloga n'alaamiriza nti n'abaana n'abazzukulu, olwo kigenda kulanda. Owulidde? Kale eddogo osobola okulimanya mu ngeri nnyingi. Embeera eziri sudden ezijja mu bulamu bwaffe zipredictinga eddogo, nga bw'ogamba nti ebintu bibadde bitambula bulungi naye suddenly ne bikyuka omulundi gumu. Ffe ababadde obulungi ewaka twalabira awo nga tutandise okuyomba. Ne kye twavaako kyali kintu kitono nnyo. Oli yalekawo mmere ku ssowaani, ono n'amuvunaana okulekawo emmere, oluyombo ne lutandikira awo okkakkana ng'amaka gasasise. Kale eddogo mulina okubeera conscious, lwakuba nti ekyewuunyisa nti omuntu ono aliko eddogo alwawo okukkiriza nti aliko eddogo. Bw'aba mwami ng'omukyala yamuloga, ekirungi kale eddogo eri wakati w'abakyala n'abaami nti libaamu omukwano, era oli w'asitukira okkuloga aba akwagala. Kyova olaba nga tetera kulifaako kubanga liba litambulira awo mu mukwano.
olina abantu bayomba omusajja buli kyomugamba nga nja kubuuza mami oli ye mami we munnaaye kaakati ate ggwe owulidde kaakati obuzibu bwe tulina nti bwe tutandika okwebuuza ku by'eddogo lino abantu bwe twebuuzaako oluusi batulimba kale kyalibadde nti weebuuze ku bantu abawerako okugeza gendako ew'omusawo ow'ekinnansi bw'omala gendako ewa imaamu bw'omala gendako ewa pasita ekizibu mwe kye muyina mulowooza nti bw'otoba musiraamu togenda wa imaamu nedda bw'oba toli musiraamu osobola okgenda ewa imaamu ekyokola yambala bulungi bw'otuukayo bye bagamba by'okola bagamba funa wuzu bakulage bw'ogifuna gifune imaamu ajja kukukolako bw'oba mukyala weebikkirire ajja kukukolako kwegamba genda ku bantu ab'enjawulo era bwe baba abasawo ab'ekinnansi era nabo tebakebera mu nkebera y'emu eriyo akebeza omweso eriyo akebeza amazzi eriyo akebeza engatto oyo nno ow'engatto yasembayo era abaganda bagamba nti bw'ova ku byange genda kuwa engatto kubanga ow'engatto yakebeza muwanga jjajja muwanga ye mukebezi akyasinze ye talina kimwekweka obuzibu bwe twasanga mu nsonga eno nti olumu liba ddogo olumu teriba ddogo naye clarity okutangaazibwa kw'ensonga eyo kye kireeta obuzibu kubanga nze obuzibu bwe nasanga mu ddogo lino nti kati nga wano bwe twalabye nti maama ye yakikola teyakikola nti yagenda n'akwata eddagala n'aloga omwana we wazira olulimi luno lwe yayanukuzanga olw'okumukumu eri omwana lwetuuma ne lufuuka eddogo kati omuntu bw'ajja gy'oli n'akuyitiramu embeera nti eri bweti ne bweti ne bweti ne bweti ne bweti nti ye kituufu naye eva ku ki kati n'otunula n'olaba nga maama bannange kikaluba okwogera olaba nga gw'atabula nga gw'agenda okutabula maama neki n'omwana kati ate oluusi omwana atuusa ekiti waayagalira ennyo maama ne maama atuusa ekiti waayagalira ennyo omwana olw'okuba amulabamu omugaso omwana yakula n'afuna ssente n'afuna omusajja omulungi alina ssente afumbiddwa omwana abuze kati okumugamba nti omwana abuze lwakuba maama wo munnange kikalubamu kyova olaba oluusi nze mpreferinga nnyo okuggyawo ekizibu okusinga okunonooza obuvo bw'ebizibu bino kubanga obuvo bw'ebizibu buno buleeta oluusi entabuka mu bantu n'abeera awo ng'ekimuluma ddala mwannyina ye yakimukola naye ng'onookyogera otya nti kino mwannyoko ye yakikola kaakati tukola tutya nze simanyi balala bwe bakola nze bw'ojja nkubuuza oyagala nkubuulire mazima omanye eyakikukola oba oyagala nkuvumule nkolako kimu kukuvumula oba kukumanyisa bwe nkumanyisa sikuvumula kati awo bw'ogamba nti njagala kumanya nga nkikugamba nti maama ye yakikola genda otobe n'ekyo funa omusawo omulala akikukolere kubanga nze kati awo mba sikyasobola kubeera musawo wo mba mmaze okukulagula era nga nkoze gwa bulaguzi kati ate ogw'obuvumuzi mulala y'aba alina okukikola kubanga lino ddogo lye twogerako owulidde mba sisobola kukola byonna so nga singa oba okkiriza nkuvumule mu process eno ey'okuvumula ate era amazima ogamanya kubanga gajja gy'oli wano mu kuvumula omala n'omanya nti kyali bwe kiti era n'omanya kubanga byonna bivaayo abantu bulijjo babiraba ne bivaayo byonna nga bwe byali oli n'abeera awo ba yeebase mu kirooto n'alaba byonna nga bwe byali bwe kiba nga kituufu oli yakola bukozi ddagala n'alyerabira ye yennyini owulidde bwe kiba nga byali bigambo era n'oluyombo n'alulaba nga bwe lwakola ki bwe lwatambula nga maama akuba ku mabeere akuba ku lubuto akola biki n'amanya nti yali ssoosi y'obuzibu owulidde kale ebintu ng'ebyo biri mu nsi muno naye
Eddogo lino bwe tumala okumanya entambula yaalyo bwe lityo, ate bwe liba litambuliddemu obulwadde, ate eryo liba zzibu nnyo kubanga lisooka ne likunafuya ggwe lirwaza, likunafuya obwongo ne likunafuya omubiri. Oggwaamu amaanyi ageerwanako n'okkiriza ekijja kikole ki? Obasanga abantu ng'ali awo agamba kimu nze nkoze buli kimu byonna byagaana kati ekijja kijje. Katonda y'amanyi oba yantonda kubeera bwe nti kale ka mbeere bwe nti. Olwo awanise eri eddogo. Ge makulu ga famire ennaku zino ekitakyaliwo kubanga olwo ate famire y'eba erina okulwanirira omuntu oyo. Maama n'asituka ku lw'omwana we, taata n'asituka ku lw'omwana we, ssenga n'asituka ku lw'omwana we, jjajja n'abiteekamu engatto. Omwana waffe ayagala kubeera atya? Ne balwanirira omwana oyo kubanga ye olwo aba awambiddwa eddogo liri, takyasobola kwerwanako, mulina kumuyamba buyambi mumulwaneko. Olw'ensonga ne bw'asituka n'agenda ku musawo, omusawo bw'amala omukolako wali nti oba amwambuludde n'amugamba kati n'eddagala oliraba nti ye ogenda dditwala nti olinaabeko ennaku 9 nti ye. Bwe litamubulirako mu mmotoka w'asooka okutuula w'alireka. Bw'alituusa ewaka lyo lyennyini lisobola okumubulako n'abula ne we lyalaze oba okwerabira obudde bw'alina okulikoleramu. Ge maanyi g'eddogo. Kye kigambisa nti mumuyambeko mumutambulireko. Naye kati osanga omuntu ye muloge, ye yeerwanako, ye yeetambulirako, ate bw'amala okubeera obulungi olwo n'afuna emikwano emiyitirivu egimwagala, olwo n'eŋŋanda ne zirabika. N'obabuuza kati wali ng'ali mu mbeera mbi lwaki mwali temulabika? Kumuyambako, mmwe abali obulungiko omugaso gwammwe kukakasa nti bino ebimugambiddwa okukola abituukiriza nga bw'ateekeddwa okubituukiriza. Naye kati mumulekeredde, embeera emubijjiridde, emirimu gisaanawo, obugagga busaanawo, muli mu kuseka. Mwerabidde nti y'abaliisa. Kati bimaze okuggwaawo nammwe muli mu kubundabunda. Mmwe abaaligambye nti baaba ono bwe mmusaba emitwalo 10 agimpa, naye ku luno kangende nzimusabe ng'ekigendererwa kya kumutambulirako ndabe kiki ekyatuuse mu mirimu gye. Naawe n'obeera wa mugaso. N'ogenda ne bakebera ne balaba baaba wange nti ye abadde bulungi ennaku ezo, naye kati gye buvuddeko ebizibu afuna byakumukumu. Jjajja njagala kumanya kiki ekyatuuse ku baaba wange. Kubanga n'okutegeerekeka kati takyategeerekeka, ayombayomba nnyo. Baaba tafuna obuzibu. Abasawo ne babagamba nti munnange baamusimbira eddagala. Kaakati kyetaagisa ki? Nti kyetaagisa ye yennyini n'ojja n'obimutunuzaamu n'olaba oba asobola. Bw'aba tasobola ng'onoonya omulala gw'anaawuliriza. Okutuusa lwe mubaako nammwe kye muyambako. So si kugamba bugambi nti y'amanyi. Oba mukitegedde? Kale ebirwadde bino ebitambulira mu ddogo bijjanjabwa era mu Kiganda eriyo ebirwadde by'eddogo tebitera kugendera kugamba nti oba baafumbye eddagala n'endinywa ne bigenda. Kubaako emikolo egikwata eddogo eryo okulikuggyako. Eddogo nga balikuggyeeko eriyo abagamba nti njagala liddeyo gye lyava, eriyo abagamba nti njagala bikome awo. Kale nze kye mmanyi nti mulimu ebika, eriyo eddogo eritasobola kubeerera awo nga either liddayo gye lyava oba n'ofuna ekirala ky'oliwa kye ligenda nalyo ne limanya nti tugenze ne kino tweyongeddeyo, oba tugendedde mu mbuzi yiino. Kwegamba ebyo ebintu Katonda yabitonda n'abituteerawo nga bitweyimirira. Kisobola okugenderamu ebintu ng'ebyo naye ng'ebisinga obungi
biba birina okuddayo munnaye gye byakola ki gye byava. Kale omuntu omuloge aggwaamu essuubi era n'alaba nga takyalina kyayinza kwekolera. Owulidde? Kale mwe mmanye nti omulogo gy'ali ng'onoowona eddogo sooka omanye nti omulogo gy'ali era ali bbize. Ekisobola okutuvumula eddogo ate kumanya nti bajjajjaffe gye bali. Abo bajjajjaffe babeerawo mu kutulwanirira. Nabagamba nti eddogo lino enkola yaalyo era nazo mpewo. Era bwe zijja terisobola kukuluma nga terikkaanyiza na bajjajjaabo. Naye weebuuze lwaki lyalikkaanyiza ne bajjajjaabo? Kubanga bajjajjaabo bakubanja. Kati bwe baba bakubanja kiba kitegeeza nti tebalina bwe bagenda kukuleka. Omanyi nti akuba owuwo akuba awumbirira. Kati bwe baba baagala kukuba bulungi era bajja kuleka omulogo oyo akutuuseeko obuvune obwo osobole okulabuka omanye. Bino byonna nga tebinnabaawo omulogo kujja kukuloga na buli kimu, tusooka ne tufuna okulabulwa. Okulabulwa okwo kutambulira mu birooto. Osobola okuloota n'oloota omulalu ng'akuba amayinja. Kiba kitegeeza olwo embeera egenda kutandika okwonoonekera. N'oloota ng'owuga mu mazzi amacaafu ng'obbira. Obwo bwonna buba bubonero obulaga nti ebintu bisobola okwonooneka essaawa yonna. Twagamba nti obubaka buno n'obubonero tusobola okubufuna mu buli ngeri. Tusobola okufuna okwolesebwa. Omwana omuto asobola okukuwa obubaka, omulalu asobola okukuwa obubaka. Twagamba osobola n'okufuna obubaka nga buyise ku leediyo. Oli n'ayogera ku leediyo okwo naye nga ky'ayogera ng'olaba kikwata ku ggwe. Naye ggwe olw'okuba oba olowooza nti leediyo oluusi siiyo gisanze oli agisibye kagaali ke atambula bibye, n'olowooza nti n'olwekyo tebikkwatako. N'osanga abantu nga banyumya naye nga kye banyumya kikwatira ddala ku ggwe. Naye ggwe era n'otokifaako. Kale ensonga enkulu tuwangaale mu bulamu buno nga tuli alert. Tutunuulire buli ekitwetoolodde, tuwulirize buli maloboozi agatambula, tumanye ensi etugamba ki. Era bwe tumala okukimanya tutereeze enkolagana yaffe ne bajjajjaffe. Kubanga bo baliwo okutukuuma, nkukakasa. Teri ddogo ligenda kukusobola nga bajjajjaabo muli mu terms nabo ennungi, nga muli at par. Teri. Ate ggwe naawe ng'omuntu weetereeze. Lekeraawo ogenda ng'owakula entalo, eyo gy'onoowakulira entalo ku bantu abazibu ennyo abatazannya. Agenda okugamba obugambi ekigambo kibe. Naffe ng'abantu tukole ki? Twetereeze. N'okumanya nti ate si buli mbeera etutuukako nti liba ddogo. Oyo gw'olowoleza nti akuloga oluusi munnange weewuunya aba si ggwe gwaliko. Nga naye alina ebibyo ebimukola ki? Ebimuwuuba. Oluusi tugenda ne tukifuna ne tugamba nti kirabika bandoga. Kati ggwe wennyini otandika okweteeka mu mbeera ey'obuloge. Ggwe wennyini nga gw'okyerowooleza era wano twakyogerako ne tugamba endowooza yo. Osobola okulowooza nga naye waliwo andoga. Kati n'osinziira okwo n'ofuukira ddala omuloge naye nga teri akuloga. Kale twetaaga tutereeze n'endowooza zaffe n'okumanya nti naawe be tulowooza nti batuloga oluusi munnaye baba tebatuloga, nga mpewo ze zikola ebintu ebyo. Nze lumu nalina ssenga wange. Ssenga wange oyo nga tulina erinnya lye limu. Naye nga buli lwe nneebaka ndoota alina by'ankola. Naye nga sigamba nti oba yali close gye ndi, kuggyako okugamba nti tusharinga erinnya, tusisinkana mu nnyimbe, mu kuziika, mu mbaga bye bityo. Naye natuula ne ndowooza ne ŋŋamba ddala ssenga ono andoga, ndowooza ki era njagaza ki? Ne ŋŋamba ssenga tayinza kuba nga ndoga. Munnange lwe nasembayo okukiroota nakwata emmwanyi nga ŋŋenda okwebaka. Ne nkoola ow'erinnya
Ne mugamba mukama wange nze mmanyi gwe otambulira mu kifaananyi ekyo kati. Oyinza okuba toli mumativu nange. Naye nze nkuwadde akattamukago kano nga nsaba tubeere ba mukago. Tontabaala bw'oba olina ky'oyagala nkukolere gwe kiŋŋambe bugambi nze nja kukikola. Naye mbalayirira ku olwo lwennyini yajja. Era bwe yajja yalina amaaso nga gaaka. Omukyala mweru nga mulungi. Twayogera, twatambula nga bw'ogaa nti abantu abatambula nga banyumya, ne mukuula ku busubi ne munyumya, ne muyimirira, ne mutambula, ne mutuula. Kumpi ekiro kyonna nga tunyumya bunyumya, ne tuseka. Era bwe yagenda ku olwo taddanga. Kale ggwe nga tonnalowooza nti waliwo akuloga, sooka weebuuze mu bajjajjaabo. Ddala kituufu waliwo akuloga? Oyinza okwesanga nga ggwe ky'olowooza nti ddogo nga bajjajjaabo munnange nga balina kye babanja. Ate ne baba si bo nga ddala ddogo balina obusobozi obugamba ku ddogo. Kwegamba gwe teekawo enkolagana ennungi ne bajjajjaabo era omanye nti buli kimu basobola okukitereeza. Kale mweyongere okusubscribinga, musharinge, mulayikinge, twongere okulaba ensonga zino. Eddagala lino eryambulula likendeeza amaanyi g'eddogo. Kale olw'olumu funa ku ddagala eryo weeyambululeko naawe ng'omuntu. Ne bw'oba togenze wa musawo oba ki, kubanga eddogo lino litambuliramu empewo embi, amaanyi amabi. Oluusi gannakyeyitize nga wali wa mukisa mubi ng'otambula n'ogasanga ku olwo ne gakwambala. Naddala abakyala ab'embuto. Amaanyi gano gabambala nnyo olw'okuba nti muba banafu. Gw'owoza kamunguluze ankubye, kumbe omuzimu gukutomedde. Owulidde? Kaakati kweyambululayambululako, waliwo eddagala lino erinyookezebwa ng'akabbaani. Kusinza nti eddogo si ddungi, teryagala nnyo bintu biwunya bulungi. Kati ng'akabbaani ako, eri obuddagala nga nnabbugiro obuwunya obulungi, ekyo ekisubi ky'oku caayi, ogera ekiseera n'obinyookezaako ewaka. Owulidde? Bw'abaawo ebibeerabeera ebyo bidduka ne bikola ki? Ne bivaawo. Tuyina eddagala lyaffe eritesitinga amaanyi g'eddogo agali ewaka n'okuggyawo eddogo erisinga okuba nga ttonotono. Era ng'eddagala eryo by'ebisolo bye tulunda ewaka, naddala enkoko. Enkoko eyo nkokoozi, naye otuuka mu maka nga temuli kisolo ekyo. Enkoko eyo buli lw'ekookolima eddoboozi lyayo liba ddene nnyo eri ebika by'eddogo. Era ogendereranga nnyo enkoko ekookolima n'etemalaayo kikookolimo. Wabaawo aziyiza? Weebuuze ani aziyiza? Okubeera n'enkoko etuusizza okukookolima nga tekookolima kabonero akanene akalaga nti awaka waliwo ekitali kituufu. Okukeera enkya ng'ekisolo kyo ng'ekyo kyafudde kiba kitegeeza kyakweyimiridde, yanguwa obeeko ky'okola. Enkoko ezo zibeera awaka zitakula, era mu ebyo ebitakulaatakula ebyo bitakula ne biggyayo ebitasaanye kubanga zo ziba zisobola okulaba nti kino tekisaanye. N'egenda n'ekyambalira. Obusolosolo nga Bukkapa, embwa tebisaanye kubula waka kubanga bye bimu ku birwanyisa amaanyi amabi ago agaba galumba awaka. Naye kati gwe weebuuze bw'oba obeera ewaka awo oyinayo ki ekikweyimirira mukwano? Kiki ky'oyinawo ekikweyimirira? Ng'eddogo bwe liba lizze nga lyagala ggwe lisobola okuwugulwa, bajjajjaabo ne baliwugula ne baligamba, twalamu eyo embuzi, twalamu eyo enkoko. Tokwata ku muzzukulu waffe, oyinayo ki ekikweyimirira? Nga bw'oba waalimenyese kugulu nga kye kigenda okumenyeka munnange, oyinayo ki ekikweyimirira? Olaba bwe weefudde omugoba wa bbooda, gwe bbode,
buli ekijja kituukira ku ggwe. Nedda temwefuula ekyo nammwe mukule. Teekateekawo obuntuntu awaka awo bukweyimirira nno munnange. Ogenda okugira oti nga bwakedde kyafudde ogamba ekyo nno kyabadde kinonye muntu. Ate tokoowa bwe kifa ng'oteekawo ekirala. Kifa ng'oteekawo ekirala. Kale bwe tutyo mpola mpola tugambye tusooke tumanye nti eddogo gyeriri, tetuliwakanya buwakanya. Bwe tumala okulimanya tunyweze okukkiriza kwaffe eri ekyo kye tukkiririzaamu, tutereeze enkolagana yaffe ne bajjajjaffe. Tetunyooma bubonero, tetunyooma bubaka bwonna buba bubuzze gye tuli. Oba buyise waani oba buyise waani tetubunyooma. Wali oyinza okumulaga nga tokifuddeeko, omuntu oyinza okujja oba ku mulimu ng'awo, mwana gwange I dreamt about you, ng'atandika kukunyumiza bye yaloose. Gwe mulage nti ebyo byakusaagirira naye after that tokitwala lightly my dear. Look into it, okay? Kitunulemu mubaamu message yo. Kubanga gwe weewunye n'akiroota si kyokka, n'akijjukira si kyokka, n'afuna n'obuvumu obukikugamba. That means kikulu nnyo okuba nti okimanya. So kola some follow up. So si ku ye, no, kwekyo kyakugambye. Kwekyo kyakugambye. Tutereeze enkolagana yaffe ne bajjajjaffe, tuginywereze ddala, tugangibwe. Muyinza okuba temumanyi kuganga, tujja kusomako, naye kyekikolwa ekyokuba nti oteereddwako shield ey'okuba nti bino ebintuntu tebimala gakutuukako. Gye bali agamba oyo naamuloga yamukongokako nga baamuganga munnange. Kale eriyo abagamba nze tebansala ddagala. No, si buli aganga nti asala ddagala. Kati ffe abasese tetusala. Owulidde? Naye ate tekitegeeza nti tetuganga. Tuganga n'obeera awo nga oli ne bw'aba akunoonya tasobola kukulaba. Ng'alina ekibi ky'ayagala okukola nga tasobola kukulaba. Kale weerwaneko. Ojjayo n'ag'omu buto wamma embeera etereere. Okay? Kale nsuubira okuba nga mutegedde bulungi era nga mugenda kukola the needful. Akuume atakuumira mbeere bulungi weewaawo.